kubanga tebebaza ensonga emukuzo tebebaza kintu kitono nnyo omusajja wabanga alina kyakuleetedde ekisinga obulungi kwebaza buli oneebaza kyaba akuleetedde mwatu amaka gajja kusigala nga geesiimisa amaka gajja kusigala nga tegalimu ntalo yani bw'onaagaana okusiima bawo kyaba akuleetedde oba n'ogaana okusiima bawo byakukolera mwatu amaka gajja kusigala nga gabaamu entalo intakira kati omumanyi ono kyatugamba yabeera nga atugamba ekyokusatu alhannanatu omukyala ateeguya omukyala yayonoona omukyala yazza omusango ate nayagala gwoba weenenya yani nga teyeeguya oba teweenenyiza ye nga tebimulya yani wetunaatambulira mu mbeera efaanaganako bwetyo baddu ba Allah amaka gagenda kubeera nga gasattulukuka amaka tekagenda kubeera nga gakwatagana nga kyetulina okukola kyekiruwa tuteekeddwa okubeera nga omukyala yenna ateekeddwa okubeera nga yeeguya eri bbaawe nga bbaawe amutwalanga ekyatika amaka gajja kuwangaala ne bbaawe onaamutwalanga kasasiro nga woonaagala to whom it may concern era mattu amaka gagenda kubeera nga gafuna obutakwatagana bw'amaanyi era kyova olaba baddu bangi banobye baddu bangi mu bufumbo baabatalaka osanga ennaku zino n'abasajja ng'ate omusajja yanoba mu kifo ky'omukyala okunoba ng'omusajja yanoba olw'embeera gy'atambulamu ng'ali ne mukyala we tebigenda bulungi ssaawa 24 kibooko bivumo ku makya kibooko kiro kibooko misana kibooko hatta n'ekiro kibooko bw'akomawo ku mulimu kibooko bivumo omusajja n'agamba lwaki sinoba nenvaawo kati baddu ba Allahu tabaraka wa taala ebyo birabikanga ku mukyala g'ogenda okutwala nga tasiima totawaana kubeera ng'owasa oba oliawo amakaago tegajja kubeera nga meesiimu naam natugamba ekirala alhadaqatu omukyala yeegombagomba buli kimu nga yeegombagomba oyo totawaana kuwasa abakyala b'ennaku zino oba abawala b'ennaku zino babayita balekizale abakyala baagala nnyo ebintuntu ebyamalala ab'ennaku zino gw'atanda bagenda mu bufumbo omukyala gw'ogenda okuwasa oba gw'oyogereza bw'omulabamu embeera ey'okwegombagomba bw'alaba olugoye olunyirira bw'alaba akagatto bw'alaba ekyokulya bw'alaba essimu bw'alaba byalabye byonna nga ye ayagala bibeere gyali buli kyalabye ayagala kidde gyali oyo totawaana kubanga agenda kufuukira ekizibu mu maka ate otandika okubeera nga wejjusa yani muleke osobole okubeera nga onoonya omukyala omulala agenda okubeera nga akutebenkeza mu bufumbo bw'onaabaamu n'atugamba omukyala omulala shaddaqatu omukyala ayombayomba gwe wenna atannaba kuwasa bino nno tutereeza obutabanguko obuba mu maka kati yenna omukyala nga muyombi kimu bibiri n'ayomba n'anyiiga n'akola byonna gwoyo omukyala totawaana nawe anoonya namba 2 namba 3 ne namba 4 oyo omukyala bw'omulaba gw'oyogereza mu bigambo ebifaanaganako w'ebityo ng'ayomba kimu bibiri ayomba kimu bibiri n'akola bw'ati kimu bibiri n'akola bw'ati oyo omukyala totawaana kubeera nga omuzza mu maka yani tagenda kubeera nga akutebenkeza lubeerera na lubeerera nabwe baddu ba Allahu tabaraka wa taala ezo nno z'ensonga omuddu zeyandisaanye okutunuulira nga tannaba kugenda mu bufumbo direct kaakati baddu ba Allahu tabaraka wa taala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'atugamba ensonga endala addiini omukyala gw'ogenda okuwasa ateekeddwa okubeera nga wa ddiini ateekeddwa okubeera nga musiraamu Allah n'atugamba jalla jalaaluhu la tankihu almushrikaat abange mmwe abasajja temuwasa abakyala abatali basiraamu n'atugamba wakati wa aya walau ajabatkum bw'omutunuulira bwoti n'ogamba masha Allah no gwentebeekera naye wasiba jalla jalaaluhu atuganya okubeera nga tuwasa omukyala atali musiraamu yenna n'awasa omukyala nga si musiraamu amaka gagenda kufuna obutali butebenkevu gagenda kubeera nga si matebenkevu amaka gagenda kubeeramu ennyombo ssaawa 24 omukyala omulagira kusaala kyokka ye akulagira birala gwe ku lwokutaano ogenda mu jjuma ye ku sande ng'agenda mu kyaki gwe ku lwomukaaga nga gwegamba ku lwokutaano ogenda mu jjuma yani ku Saturday Sunday ng'agenda mu kyaki bw'omugamba kola bwoti agamba soma Qur'ani kwegamba amaka gajja kubeeramu obutakwatagana kubanga eddiini temulina yeemu kubanga enzikiriza muzaawukanya
nabwesho badduba Allahu tabaraka wa taala Allah natugamba mu Qur'an natugamba wa ankihul ayama minkum muwasa abakkiriza mumwe abakyala abawala gye balinga bakkiriza yani nga ayagala obusiraamu bwe nga n'obusiraamu abukolerako omukyala afaanaganako bw'atyo gw'oba otwala amaka gajja kubeeramu obutebenkevu ne buli onaatwala gwe gw'osiimye gw'olabyenga nga gwe gw'olowooza mwattu amaka gajja kubeeramu obutabanguko bungi ofundikire ng'ate wejjusa kale lwaki namuwasa nandiwuliriza bakadde bange kye baŋŋamba naye ng'ate tekikyasoboka lwaki kubanga wakola aba wastakbara bwe wasalawo n'ogamba otambule n'entegeerayo n'ogaana obusiraamu okubeera nga bukugaidinga n'ogaana ne bakadde bakusinga ku myaka okusobola okubeera nga bakuwabula n'osalawo ogende nga gwe woyagala oba nga gwe entegeerayo weegamba baddu ba Allah buli ogenda n'entegeerayo ogenda kutomera ate bw'otomera ng'olyoka wejjusa baddu ba Allahu tabaraka wa taala nabwekyo baddu ba Allah owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atugamba ensonga esooka qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam natugamba tunkahu lmar'atun abanga abawasa abakyala oba gwe yenna agenda okufumbirwa tunkahu lmar'atun li arba'i bw'ogenda okutwala tunuulira ensonga nnya bw'aba zirina twala bw'abanga alinako emu ku zo twala okusinziira ku hadithi gye tugenda okulaba ng'eyemu yabeera nga atugamba addiini abanga eddiini enzikirizayo n'enzikiriza y'omukyala oba n'enzikiriza y'omusajja bw'ogenda okutwala eryetya bwe munaabanga mukwatagana mu ddiini then gwe suubira obutebenkevu mu maka naye munaabanga muwawukanya mu ddiini suubira akacyankalano mu maka lubeerera na lubeerera nabwekyo sallallahu alayhi wasallam natugamba limaaliha yani ng'omukyala alina ku nsimbi natugamba lijimaaliha oba omukyala omulungi natugamba walihasbiha oba omukyala alina olulyo baddu bangi batwala abakyala b'ennaku zino ng'omukyala alonze ku kkubo n'alonda mu bbaala n'alonda ewa neiba oba sekyo n'adduka n'amugja ewaabwe nga n'ewaabwe tamanyiiyo ne lwakuba yamusanga ku kkuba n'amutwala ne beeyagala ne bagendera ddala mu bufumbo obufumbo obufaanaganako bwe butyo munno waakola ekyonoono kyonna otandika okwejjusa kale lengera ggwe nakujja n'eri mu bbaala eri wansi kale lengera ggwe nakusanga eri ewammwe nga tewali agamba nankuleeta nekuteeka mu maka gange kati baddu ba Allahu tabaraka wa taala obufumbo bwe bunaabaamu ebintu ebifaanaganako webityo tebusobola kubeera nga bukwatagana lubeerera yani bugenda kubeera nga bukutuka ofundikire nga mumalira kukomera makomera omusajja omukyala yasibisiza bbaawe omusajja yasibisiza mukyala we ebintu ebifaanaganako ebityo nga tebikwatagana nabasha baddu ba Allahu tabaraka wa taala nabbi sallallahu alayhi wasallam natugamba ekyokuna natugamba walidiiniha omukyala gogenda okutwala nga alina eddiini omukyala gogenda okutwala nga alina eddiini natugamba fadhfar bidhati ddiin abange twekwate ku ddiini tutunuulire nnyo eddiini omukyala gotwala asaala omukyala gotwala yeebikirira omukyala gotwala ennyambala masha Allah gogenda okutwala wabanga ebyabikola abange nyweza n'ennaku zino abasajja abatannaba kuwasa oba abawasa tutunulira feesi n'ogamba nti masha Allah kafeesi kalina kammala tozaako birala oyinza omusanga nga obulungi masha Allah bulina naye ng'ate empisa talina kubanga eddiini etambula n'empisa oyinza omusanga mulungi naye nga eddiini talina olunaavaawo ng'ate wejjusa kaerengera nalowooza nti olimwa omulamwa gw'amaanyi nerengera nabwekyo baddu ba Allahu tabaraka wa taala mbakubirizanga nange seerese bwe tubanga tunoonya omukyalo ow'okuwasa tetusinga kufa nnyo ku bulungi wabula sallallahu alayhi wasallam yatugamba fadhfar bidhati ddiin tusinga kufa nnyo ku ddiini era kyova olaba omukyala abo boolabanga abalungi tebatera kuwangaala mu maka afumbayo ennaku 2 n'anoba n'avaayo n'afumbayo ennaku 5 n'anoba n'agenda kubanga tayagala kumanya ye yeeraba nti mulungi ayinza okulowooza nti tadiba era ng'akirina nti omuwala tadiba
nabashibadwa Allahu tabaraka wa taala blona anoonya omukyala ng'ofa bulungi mazima ddala gwe suubira okubeera nga buli ssaawa 24 amakaago gagaana okutereera yaani nga temukwatagana mu maka owasa ono lwakuba mulungi amalawo nnaku 2 n'agenda n'oleeta omulala wiiki emu n'agenda n'oleeta omulala mwezi gumu n'agenda bano abakyala boolabanga atali mulungi naye nga ku ddiini masha Allah beba abakyala abafumba era beba abakyala abasobola okuzaala n'okyali kubuna obuwala bwe bayita busireeya buli ssaawa 24 kamira empeke wekekuba empiso batuba Allahu tabaraka wa taala tojja kutebenkera mu maka ku nsonga efaanaganako bwekyo. Naam, nabashibadwa Allah subhanahu wa shiba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam natugamba fadhfaru bidhati ddin abange eddiini tugyekwateko nnyo tujja kuwangula bi'aunihi ta'ala. Naam, then ensonga endala eri wakati w'abafumba ababiri al-ikhlasu bainahum okubeera nga mulongoosa yaani wakati wammwe obufumbo bwetaagisa kulongoosa bw'olaba munno ng'alina ekikyamu kyakoze longoosa bw'olaba munno ng'alina wagenze watali walungi muwabule newe tunaabeera mu mbeera nga tetwagala kulongoosa obufumbo bugenda kutulema obufumbo bugenda kubeeramu ennyombo obufumbo tebugenda kutebenkera obufumbo bugenda kubeeramu ebivumo kibooko lwaki kubanga tetwagala kulongoosa wakati waffe abaagalana yaani wemubanga mwagalana ne mulongoosa wakati wammwe suubira obufumbo obwo okubeera nga buwangaala osanga omuddu nga ye mu bufumbo masha Allah amazeemu emyaka 5 amazeemu emyaka 7 amazeemu emyaka 10 naye ab'ennaku zino afumba leero enkya n'anoba ate ab'ennaku zino n'abasajja baasiriwadde mu mbeera mu njogera efaanaganako bwekyo osanga abasajja ng'ate be banoba ne balekawo abakyala mu maka n'azaala eno n'avaayo n'azaala eri n'avaayo n'azaala n'eri n'avaayo abaana n'abazaala buzaazi nga olaba bonaasuula ebijanjaalo wali ne kimera ekirala n'okisimba wali ekirala n'okisimba wali bannange si wetu tulina okubeera nga tukola yaani tulina okubeera nga tulongoose wakati waffe tujja kubeera nga tuwangaala tujja kubeera nga twesiima mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Obujulizi Allahu tabaraka wa taala atugamba walan tastati'u an ya'dilu bayna nisaakum oyinza okubanga gwe tolina busobozi bulongoosa wakati w'abakyalabo oba wakati w'omukyalawo nga gwe tobulina naye natugamba walaw harastum newakubadde ng'onyiikira osobola okubeera ng'olongoosa naye nga mu hakiikata tolina busobozi bugenda kulongoosa wali mukyalawo oba bugenda kulongoosa wakati we ne wakati w'omukyalawo. Jalla jalaaluhu natugamba fala tamiilu abange tetubalekangawo lwakuba tolina busobozi. Osanga omusajja ate obuvunaanyizibwa n'addukawo nti nze sirina gasobola kubeera nga ndabirira baana abo omukyala naye kaboneebone. Osanga abakyala b'ennaku zino ye maama ate nga ye taata ye maama ye taata enaaweerera fiizi enanoonya kyakulya enaakola bw'ati basobole okubeerawo. Lwaki omusajja yadduka mu maka tayagala kulongoosa ye ate obuvunaanyizibwa maama ye kaboneeboneko naye alabe. Baddu ba Allahu tabaraka wa taala Allah atugambye fala tamiiru abange tetubalekangawo tetubaddukangako tubalekewo basigale n'abaana baboneebone. Gwe omusajja olina okulongoosa osobole okubeera nga otereeza amaka yaani longoosa amaka gasobole okubeera nga gakwatagana bw'obanga kimanya omukyala n'omwagala no hatta n'otuuka okumuzaalamu abaana kyolina okukola kyekiriwa si bukudduka buvunaanyizibwa olina okusigala emabega osobole okubeera nga otwala obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Natugamba Allahu tabaraka wa taala jalla jalaaluhu nabeera nga agamba tulwane nnyo obutabeera nga tuva mu maka yaani tusigale mu maka tukole obuvunaanyizibwa nga Allahu tabaraka wa taala bw'atugamba mu Qur'ani. Allah natugamba fa inna Allaha kana ghafurur rahim mazima Allah musonyi oyinza okikola n'odduka bwe n'olowooza masha Allah biwedde kiwedde washiba Allahu tabaraka wa taala niweekuba mu mutima nodda eri abaana bo n'okomawo eri abaana bo n'otandika okubeera ng'obalabirira n'otandika okubeera ng'olongoosa eri mukyalawo washiba jalla jalaaluhu yabeera nga atugamba inna Allaha
kana ghafuran rahima mazima Allahu tabaraka wa taala musonyi era musasizi ajja kusasira akuwa ekyokulya ne famire yo ajja kusasira akuwa fees gwe golabanga ebikalu bye Allah ajja kusasira akwangwize dunia ngo gwe jolabyenga ekunyigiriza wasiwa jalla jalaluhu ajja kuberanga akusasira mu mbeera zonna nabashabadu ba Allahu tabaraka wa taala kyetulina okukola kyekiriwa kwe kuberanga tulongoosa wakati w'abaagalana yani longoosa eri bbaawo naawe omusajja longoosa eri mukyalawo obufumbo bujja kuberanga tebuliimu njawukana oba tebuliimu butakwatagana nabashabadu ba Allahu tabaraka wa taala ekyokubiri taatuna okuberanga muwuliriza bw'owuliriza ogondera munno n'omugondera yani omusajja n'ogondera mukyalawo n'omukyala naye n'agondera bbaawe amaka gabaamu ebikolwa ebifaanaganako weebityo gagenda kuwangaala ng'obutabanguko mu maka tebuliimu n'essaawa eno obutabanguko bususse mu maka lwakubanga omukyala tagondera bbaawe lwakubanga omusajja nekyagala kuwuliriza mukyala we yani assamaa wa taa okubeera ng'owulira bbaawe okuwulira mukyalawo kiki kyagamba then oluvannyuma n'ogonda kijja kuleetera amaka okubeera nga gawangaala kijja kuleetera amaka okubeera nga gawangaala qala sallallahu alayhi wasallam omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallama ku nsonga eyo yabeeranga natugamba thalathatun abantu ba miteeko esatu la tujawizu salatahuma wasibu Allah takkiriza sala zaabwe abantu ba miteeko esatu jalla jalaaluhu Allah takkiriza sala zaabwe natugamba omuteeko ogusooka natugamba abdun yomuddu abiqa min walihi hatta yarji yomuddu adduka navaawo ewa mukamawe nagenda wasiwa Allahu tabaraka wa taala Allah takkiriza swalaze okutuusiriza ddala ng'avudde eri gye yaddukira yani ng'azzeyo ewa mukamawe yoyo omuddu gw'osanga nga bamuleeta ye muddu eri mukamawe naye nga tadduka obuddusi n'atambula n'agenda nga mukamawe tamugambye oyo omuddu bw'atambula n'agenda nga tasoose gamba ku mukamawe jalla jalaaluhu eswalaze tazikkiriza okutuukira ddala oba okutuusa lwanaava gye yaddukira naddayo ewa mukamawe Allahu tabaraka wa taala alyoka atandika okubeera nga akkiriza eswalaze n'atugamba omuteeko omulala walmar'atun y'omukyala batat zawjaha alayha sakhit y'omukyala anyiigira yoyo omukyala bbaawe n'amuyita n'anyiiga omukyala n'agaana okugondera bbaawe yani bba n'akugamba naye leero ndi muweetaavu jangu tugende n'ogaana okubeera ng'ogondera bbaawo washiba sallallahu alayhi wasallam yabeera nga atugamba washiba Allah takkiriza swalazo okutuusiriza ddala bawo wanaatereera nga yani si munyiivu n'atereera ku mulamwa gwateekeddwa okubeera nga atambulirako nga bbawe w'omumanyi nabashabadu ba Allahu tabaraka wa taala tuteekeddwa okubeera nga tufuuka bawulize eri babba baffe era tuteekeddwa okubeera nga tufuuka bawulize obanga tuwulira eri abakyala baffe kubanga naye abalina ensonga ezimuluma nga ye naye akwetaaga azikuyitiremu azikubuulire then oluvannyuma gwe kyolina okukola kyekiriwa kwe kuwuliriza oteeke mu nkola so si gwe musajja kutambula butambuzi oveewo ogende anti kasa kiwedde amaze okuŋŋamba nedda si bwe kityo bwe kiri tuteekeddwa okubeera nga ffenna tuli bawulize wakati waffe ate nga tugonda tuli bagonvu eri bannaffe awo amaka gajja kusobola okubeera nga gawangaala intakira naye amaka gataliimu ebyo baddu ba Allahu tabaraka wa taala suubira amaka ago okubeera nga gafuna obutakwatagana suubira amaka ago okubeera nga saawa 24 babeera mu nnyombo suubira amaka ago okubeera nga kibooko zaafuuka mmere y'awaka okubeera nga ebivumu yafuuka ibaada okubeera nga okwewalana ono atunula eno n'atunula eno yafuuka nkola mu maka ago nabashabadu ba Allahu tabaraka wa taala mbeewaza okubeera nga amaka tugatambuza mu ntambuza efaanaganako bwekyo kubanga omuganda agamba kyosigonaanya kyolyako ettooke yani kyosimba onaalya kyolyako ettooke kati so kyonna kyokola mu kaseera ka khitiba n'okikola mu kaseera awo ng'oli mu kwogereza omukyala n'olaba omukyala ng'agaanye okubeera nga ammuka yani ayomba yani ayogera ebitakwatagana tayagala kusinza Allah takuwuliriza kati ate wewe n'amuteeka mu maka goloza kigenda kuba kitya nabashabadu ba Allahu tabaraka wa taala
mbakubiriza nga nange seerese okubeera nga tufuuka abawulize mu mbeera zonna. Qala ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba fastajabna lahu. Allah watu batugamba mu Qur'ani abange tugezeeko okubeera nga twanukula wakati wammwe, twanukule tuwera tufuuka abawulize wakati waffe nammwe. Yani omusajja owulirize mukyala wo ate n'omukyala naye awulirize bba wakugamba mukyala kola bwoti, bba wakugamba saala, omwami wagamba kola bwoti, omukyala n'agamba kola bwoti. Lwaki ate weefuuka lwaki ate gw'olaba nga kiseera alina okubeera nga akugambako, bw'ataakugambe kanya anaakugambako. Nabashobadu ba Allahu tabaraka wa taala mbakubiriza okubeera nga tugonda eri abakyala baffe, nammwe abakyala mugonde eri babba oba oliawo mujja kuwangaaza amaka. Abaana beeyagalire mu maka kubanga mwattu kyabbeeyi omwana okuwangaala nga alina abakadde babiri. Naye ate kiruma okubanga gwe owangala ne maama taata tomulaba, kiruma okubanga owangala ne taata maama tomulaba. Kati maama womubuuza taata womubuuza naye taata maama aliwa, agenda mugamba ki? Agenda mugamba ki nti maama oyo agenda, oba agenda mugamba yafa? Nabashobadu ba Allahu tabaraka wa taala tulongoose oba oliawo tujja kweyagalira mu bufumbo, naye tunaagaana obikola obufumbo bujja kusigala nga bwambooko lubeerera. Naam, ekyokuna kyabeera nga atugamba asaburu obukubeera n'obugumiikiriza. Batu ba Allahu tabaraka wa taala obufumbo obwo ibaada nnene, ibaada nzito, yeetaagisa obugumiikiriza obw'amaanyi wakati wammwe ababiri, wakati w'omusajja n'omukyala. Bwetaagisa obugumiikiriza mu buli nsonga yonna ejja. Topapa gumiikiriza. Bw'ona gumiikiriza Allah ajja kufuula omuwanguzi, kubanga Allah asobola okuleetanga kigezo. Omukyala wo Allah n'amufuula ekigezo. Tunuulira nabbi Yunus alayhi salam, tunuulira nabbi Lut alayhi salam. Allah yafuula mukyala we nga kigezo gyali. Omukyala yalagira Sodoma and Gomora mu kaseera ako, yani yalagira ebisiyaga, yasapootinga ab'ebisiyaga. Allah n'amufuulawo ekigezo gyali, yani n'agumiikiriza okutuusiriza ddala Allah we yazikiriza omukyala n'asigala emabega. Nabbi Lut ne bagenda, bano abasigadde Allah n'abazikiriza. Omukyala asobola ofuuka ensonga eyaggwe ogw'okuba osanga amakanga omukyala mukkiriza ate osanga omusajja nga ye mujemu, nga ye omusajja tayagala. Tunuulira ekyafaayo kya Firawuna la'anatullah. Allah yali yamuwa omukyala amanyikiddwa nga Asiya ng'alongoosa wakati we ne Allah, naye ng'ate omusajja ye aba wastakbara, era Allah n'amuteeka mu bajemu, era Allah n'amufuula ezimu ku nkondo z'omu muliro. Firawuna la'anatullah yali alina omukyala ng'alongoosa, naye ng'ate omusajja tikwegamba ye tayagala. Essaawa eno osanga amaka agamu omukyala asaala, omukyala asiiba, omukyala akola ibaada ez'enjawulo, naye ng'ate omusajja tasaala, omusajja mwenzi, omusajja tava mu bbaala, omusajja tava mu shiriki, ng'omusajja agaanye okulongoosa. Eddagala lirimu noba muwe talaka okole khulu, omweyambulire, omuddize amahale oveeyo, kubanga talina kyagenda kugattako okujjako okubeera nga akutoolako obutozi. Nabweshobadu ba Allahu tabaraka wa taala ebyo byonna washiba jalla jalaaluhu yabitukubira mu Qur'ani, emifaano egyo gyonna n'agituteera mu Qur'ani ng'ayagala ffe tubeere nga tufuna ebyokuyiga, oba oliawo tutambuze obufumbo, oba oliawo tutambuze n'obusiraamu bwaffe nga mwattu tuli ku kkuba ettuufu. Nabashobadu ba Allahu tabaraka wa taala makubiriza nga nange seerese okubeera nga tuli bagumiikiriza mu bufumbo bwaffe bwe tubaamu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba man sabarta ala su'i khalqi zawjuha a'taaha mithlu thawabi. Yani omuddu bw'agumiikiriza ku kinyiizo kye baba bakunyiizizza, mukyala wo n'akunyiiza, musajja wo n'akunyiiza, n'ogumiikiriza ku ekyo kyonna mu buzito bwakyo, imma akukozeeko ekikolwa eky'obwenzi n'akwendako, mukyala wo n'akwendako, oba omusajja n'akwendako, n'ogumiikiriza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga atugamba Allah akuwaamu empeera eyeekana n'ekyo kye bakukozeeko, yani tugumiikirize. Wasiwa tabaraka wa taala ajja kutuwa empeera, Allah ajja kutuwa empeera. Mu hadithi endala gyeri gye twasoose waggulu n'atugamba mazima ddala alfusuqu hum ahlu nnar, aboonoone ffe bagenda okuyingira omuliro. Ne bamubuuza man humu lfusuq,
bebaliwo aboononefu qala n'agamba annisa bebakyala omusajja n'amugamba ya rasulallah ogamba ummahatina wa azwajina ogamba bamama baffe bamama baffe abo bakyala baffe baganda baffe abawala n'amugamba naam beebo abaganda bammwe abawala bamama bammwe abo bennyini bebagenda okuyingira omuliro gwa allahu tabaraka wataala n'atugamba ensonga eyasooka faidha utina lam yashkuruna bwe babanga balina kye bamuwadde teyeebaza n'ensonga ey'okubiri tebaagala kubeera nga bagumiikiriza afunamu obutabanguko kantu katono nnyo bwakati n'alyoka akugamba naye gwe musajja gwe wali ompadde kaki mumaze mu bufumbo emyaka 10 n'alyoka akugamba wali ompadde kaki neerabira nti buli lunaku obadde ogulanga omunnyu neweerabira nti buli lunaku abadde azaalana obadde omujjanjaba ebyo byonna tabijjukira engoye zobadde omugulira ezimu oba oliawo tazijjukira naye essaawa yakugamba wali ompadde kaki gwe naye mu butuufu wali ompadde kaki nabwekyo baddu ba allahu tabaraka wataala mbakubiriza nga nange seerese tubeere abagumiikiriza mu bufumbo tujja buwanguza naye tunaabanga tuganya okugumiikiriza obufumbo bugenda kubeera matankane ng'enjogera y'olwaleero batera okugamba simanyi matankane ng'empale za Museveni yaani obufumbo bujja kubeera nga bugwa ate obufumbo bwe bugwa mwattu tojja kubeera ng'owangula nabwekyo baddu ba allahu tabaraka wataala mbasabanga nange seerese tubeere bagumiikiriza mu bufumbo bwaffe tujja kuwangula biaunihi taala then n'ekirala mafatihu lqalbi okubeera nga ogulawo omutima gwo eri bbaawo gulawo omutima eri mukyalawo beera open gyali naye osanga omusajja bwakwata ku ssimu ye ateekamu password mukyala kyayagala akwate ku ssimu kale naam omusajja kisoboka naye ate omukyala osanga omukyala ali mu bufumbo ate akyakukuta n'omusajja omulala anti gundi nebakale nasoma naye simanyi mukwano gwange simanyi nkola naye ebyo tebikola obufumbo ogenda buleka emabega bw'oneetambulira ku sirisira efaanaganako bwekyo obufumbo bugenda kufa ofune obutabanguko mu maka obutabanguko bubeere mu maka kibooko kwevuma kwewala kwejologa hate mutuuka n'ogenda mu shiriki olw'ensonga ezifaanaganako bwe zityo baddu ba allahu tabaraka wataala mbakubirizanga nange seerese tuteekeddwa okubeera nga tubikkula emitima gyaffe eri bannaffe omusajja abikkule omutima gwe eri omukyala we n'omukyala abikkule omutima gwe eri bbaawe obufumbo buwangaale osanga omukyala akukuta n'essimu esimu erimu password 10 buli app gy'otuukamu mulimu password ate nga password nzibu genda agenda n'akukuta sawa 6 ogw'ekiro alinawe mu buliri kyokka n'akwata simu ndala simanyi bamukubira simanyi ava ku mulimu bannange baddu ba allahu tabaraka wataala yenna bw'onaagaana okulanga oli mu bufumbo ng'okyali mu mbeera ziri ezasimanyi boyfriend ne girlfriend obufumbo bugenda kufa yaani kasoba nga bamaze okubeera nga bakukuba ekidaala ennika neeruma kyoteekeddwa okukola kyekiriwa abalala bonna oteekeddwa balaba oteekeddwa omu yekka oyo akuvunaanyizibwako oyo eyakujje mu bangi n'akutwala n'akwanjula n'akufuula ow'obuvunaanyizibwa bw'olina okubeera ng'olabawo essaawa eyo ne buli onaakukuta n'olaba akafaanani k'omulala wenna n'oggwamu obufumbo bugenda kubeera nga bufuna obutabanguko mu maka omuddu abeeraawo nga ali mu bufumbo naye nga teyeyagaliramu lwaki oganye okutebenkera bawo oganye omuggulirawo omutima bawo omuggulirewo omutima obufumbo bujja kuwangula ne buli boggala omutima then suubira obufumbo okubeera nga oba oliawo buyuuga nam n'ekirala bana uthiqa abanga tunyweze okubeera nga twenyweza abanga okubeera nga tubeera bagumiikiriza mu mbeera zonna beera n'ethika eri bbaawo beera n'ethika eri mukyalawo beera n'obunywevu mukkiririzeemu buli kyonna kyakugamba ne buli onaabeera n'omukyala nga mukyala wakugamba goŋŋoola omusajja wakugamba goŋŋoola tomulabawo kitegeeza tolina thika gyali bw'obanga tolina thika eri bbaawo eri mukyalawo gwe manya nti obufumbo bugenda kulema okakkane ng'obufumbo bugudde wansi otandisa kutambulira ku kkubo onoonya kutwala sina kindi nina okugenda ku bukedde kyanti nze nina emyaka 3 noonya omukyala noonya omusajja ali bwati ne bwati ng'alina ku nsimbi simanyi ng'akola bwati ne bwati asiika capati gwe kennyini weetereeze imma musajja imma mukyala lwaki ogenda ku bukedde
mu mbeera y'okubeera ng'onoonya nabwe kibadduba Allahu tabaraka wa taala tekikwetaagisa kugenda kubukedde kunoonya kikwetaagisa kulongoosa longoosa eri bbaawo nebbaawo naawe omusajja longoosa eri mukyalawo bwe munaalongoosa mazima ddala oli n'akakasa munne kyayogera nga mulimu obwesigwa obw'amaanyi obufumbo bugenda kuwangaala obufumbo bugenda kuwangaala ogenda kuleeta chapati ogenda kuleeta nnyama ate kati taata w'abaana akulaba ne katunkuma kikwegamba omukyala n'akugjamu ddawa obwesigwa n'agamba after all oyo bwatu wagamba ayogera kino akola kirala akola bw'ati akola kirala awo obufumbo tebugenda kunywera obufumbo bugenda okunywera nga kitegeeza kyoyogera olina kituukiriza bwebuba bwesigwa munno ng'omulimu obwesigwa ate nga naawe oli akulimu obwesigwa naye osanga omukyala akukuta n'omusajja osanga n'omusajja akukuta n'omukyala omulala naam kikkirizibwa omusajja ate ku musajja kikkirizibwa kubanga Allahu tabaraka wa taala yatuwa ijaaza egenda mu bakyala bana bw'obanga olina obusobozi n'obanga tolina busobozi sigala n'omu si kyabwatteeka kubeera n'abakyala bameka n'abakyala bana ekyobwatteeka kubeera na mukyala omu ne Allah bw'akufa ggwala mu nsimbi n'akuwa ku nsimbi n'akuwa ku nsimbi then noonya owokubiri noonya owokusatu noonya owokuna n'ate osanga omukyala yayagala afune omusajja owokubiri afune n'owokusatu afune n'owokuna nti wennemerera wono eno nsala busazi eddiiro n'enzira eno newakubadde nga tetwakoze ennika era n'asala busazi eddiiro n'adda eno afune obutakwatagana n'asala busazi eddiiro n'afuna eno ono gw'asaba ezaayidi ono n'amusaba eza ramalani ono n'amusaba ezigendako mu kyalo ono n'amusaba ez'enviiri ono n'amusabako eza tutex byonna omukyala abasajja ogatta bugasa ogatta ono ogatta oli olinganga agatta ebijanjalo mu katogo nabwe kibadduba Allahu tabaraka wa taala bwe tunaalongoosa tujja kuwangaaza obufumbo naye tunaagaana okukola ebikolwa bye tuteekedde okubeera nga tutambulirako obufumbo bugenda kunyeenya ate obufumbo bwe bunyeenya eitha omusajja okunoba ab'ennaku zino ate bagenze ne muaada enoba osanga omusajja yapaakingamu engoye n'apangikangamu ebyanguwa obutivi bonna n'aleeta loole n'epakira byonna n'atwala n'agenda omukyala yandinobye ate omusajja yanoba nabwe kibadduba Allahu tabaraka wa taala jalla jalaaluhu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba thalatha abantu ba miteeko esatu la yukallimuhumullah tebagenda kwogerako ne Allah wala yanzuru ilayhim tebagenda tunulako Allah tagenda batunulako Allah tagenda kwogerako nabo Allah tagenda batunulako wala hum adhabun alim wala yuzakkihim Allah tagenda basanyuwa wala hum adhabun alim balina ebibonerezo ebikakkali mu maaso ga Allah n'atugamba omuteeko ogusooka the youth sakibote mumaka musajja naye ng'oli sakibote mumaka osanga omusajja omukyala yaboggola ewaka omusajja n'azinga emikono omusajja n'akola bw'ati wabanga amateekawo akabina bakube ng'ateekawo akabina bakube omusajja yalongoosa yayoza yabeera ewaka yalabirira abaana omukyala n'agenda mu lumonde n'agenda n'apakasa n'agenda n'aleeta ekyokulya gaggwa omusajja sakibote oli mumaka otudde ogaziya kugulu kuno ku ddeeri gwe naawe wanira mu banno nti olina amaka bw'obanga oli omusajja ng'ofaanaganako bw'otyo mazima ddala gwe toli musajja oli kisajjasajja gwe omusajja mu maka gw'oteekedde okubeera empologoma bw'eboggola omukyala n'atya bw'ati n'abeera bw'ati yani omukyala ateekeddwa okubeera mbuzi sigambe nti muli mbuzi la wabula ŋŋambye nti empologoma bw'eboggola ng'embuzi eri kumpi eitha embuzi okudduka oba okubeera ng'efuna we yeekweka kati omusajja yenna ateekeddwa kubeera mpologoma mu maka yani ng'omukyala alina kufuna we yeekweka ate tubatiisa lwakuba oli musajja ojenga gwe ssaawa 24 oteekako feesi ebanja ozze eri mukyalawo teekako feesi esanyusa bw'oba ojja eri mu maka jangu n'akaveera mugezeeko olaba nga mwetonera ebirabo bw'ojja mu maka ng'ova kukola jangu n'akaveera naye gwe n'ojja n'engalo njereere omukyala n'anakuwala lekalirengera gwe oba nkukuliseeyo ntya omumazeemu amaanyi mulage nti nawe wooli mulage nti wooli nti bw'ogenda wagenze kukola kumawo n'akaveera ewaka eitha nga kalimu omugaati kimala oba binyeebwa kimala oba nekaba kasiiti ebintu ebifaanaganako ebyo bikomyawo omukwano ne guddamu ne guyimuka buto
nate binaku zino osanga omukwano nga gonna gulingana babandi gwana abulukuka bwe gutyo nadde no nasika nono nadde no nasika kwegamba nga tewaliwo nati yonna yonna esobola kubeera nga enyweza mukwano gwammwe nabwekyo baduba Allahu tabaraka wa taala yenna ayagala omukwano gunywere omukyala funa kyotonerako eribbaawo gendako mu katale bawa kuwadde esente zakwegulira ngoye bwogendako mu katale kale mugulireyo kishoti mugulireyo akagatto bw'anaakiraba n'asanyuka omukwano gugenda kweyongera gyali nawe omusajja bw'otyo bw'ogenda gy'ogeze n'okomawo n'oleeta akalabo omukwano gugenda kweyongera wakati w'ababiri kitegeeza amaka gagenda kuwangaala n'ekirala gezaako laba nga mukyalawo omukwatako mu ngalo ng'omubuuza nawe omukyala akwateko mu bbaawo mu ngalo ng'omubuuza ebyo we munaabikola amaka gagenda kweyongera omukwano naye kati essaawa eno obeera eno naye abeera eri misonga tata Hafsa assalamu alaikum mama Hafsa waalaikum salaam wa barakatu bayi tunaddamu ng'olwo omukwano gujja ng'olwo amaka gajja gabeera nga tegakwatagana nabwekyo baduba Allah ebyo bintu tulina okukola omukwano guddemu tuguzimbe tubanga abaguzimba obuto mukyalawo mukwateko mu ngalo munaabeeko mwenna mwembiriri mugende mu kiyigo munaabe naye nteerayo amazzi bw'amala okuteerayo amazzi ate n'avaayo nowakubadde nga yanaabye dda makeup yeekubye dda muzzeeyo mu kiyigo adde mwana abe naawe ebyo ebintu ebinaabikola omukwano gugenda kweyongera era n'amaka gajja kuwangaala ne buli wonaagamba kyanze n'abanzeka simanyi nkola bwenti ne bwenti amaka gagenda kubeera ng'oba oliawo amaka tegakwatagana bulungi nabwekyo baduwa Allahu tabaraka wa taala yenna ayagala okunyweza amaka ebyo bikole ate n'ekirala muleke bino ebyokubanga gwe kumbaga mukyala wo wamuliisako ku mbaga n'okomaawo n'omukyala n'aliisako bbaawe ku mbaga n'akomaawo muli waka muli bafumbo mweliiseeko oli aliisa ku munne n'oli naye aliisa ku munne ebintu ebifaanaganako ebyo bikomyawo omukwano buto omukwano ne guddemu ne guyimuka buto n'olowooza nti bagagusimba naye osanga abakyala bannanga n'abasajja bannanga ye tayagala kumanya yawasa kyaggwa kasa saavisi z'omu kisenge zitambula bulungi khalas ebisigadde tayagala kumanya nkwatewa nkole ntya nabwekyo baduba Allahu tabaraka wa taala weeyambe omukwano gukomewo buto oba oliawo obufumbo bujja kunyumira naam then n'ekirala okubeera nga twebaza bannange twebazeeko omusajja bwakomawo ne kaswiiti ne kaba ka 10 weebaze omusajja wakwako aga weebaze omusajja wakola kyonna weebaze nawe omusajja weebazeeko eri mukyalawo ebyo we munaabikola amaka gagenda kuwangaala gagenda kukwatagana oba oliawo gafuukeko ng'omuti gwa sabbuuni naam natugamba ekirala iyaakum abange mbeewaza nga nange seerese okubeera nga tudiibuuda n'odiibuuda sente n'odiibuuda n'emmaali n'ebyokulya emmere ogidiibuuda muli waka mufumba kilo 2 muliwo abantu 2 mufumba kilo 2 okakananga mudiibuza emmere oliddeko kyolidde esigadde egenze kasasiro okudiibuuda sente emyaka gino gy'olimu egy'ekivubuka olina kubeera nga okola nnyo ofune ku nsimbi osobole okubeera nga weetereeza woteeketeeke giri emyaka gy'ogenda okumala gy'ogenda okubeeramu nga Allah atandise okukyusa ekibadde ekya bbulaaka ate zifuuse enjeru yaani ng'otandise okufuna ku nvi naye gwe akasente kofuna nolowooza okukyakala akasente kofuna nolowooza emikolo akasente kofuna nolowooza biiki buli kyofuna nolowooza emikolo egy'enjawulo nabwekyo baduba Allahu tabaraka wa taala buli tunaabeera nga omukwano gwaffe tugukomyawo nakubeera nga oba oliawo tuseevinga tetwonoona washiba Allahu tabaraka wa taala omukwano ajja gwongeramu oba oliawo amaka gatebenkere naye amaka ganaabulamu ekintu ekifaanaganako bwekityo buli kaseera biiki buli kaseera nkoko buli kaseera nyama buli kaseera njala za 2,000 buli kaseera nviiri 7,000 buli kaseera sikugambye nti toweekolakola naye era todiibuuda kubanga si nkola yaffe Allah n'atugamba mu Qur'ani n'atugamba wala tubadhiru tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin
mazima ddala abonoona ebintu ebifaanaganako ekyo baganda ba sheitaani kitegeeza oli kusima sheitaani oligikoowola ejje mu maka ebeere mu maka nga gwe buli kyofuna sheitaani yeetwala buli kyofuna sheitaani yeetwala hati osanga n'abakyala b'abasiraamu engeri gye beegombagomba nnyo ebintu ebitategerekeka osanga n'omukyala nga yeegomba buno obugoye bummini busimanyi haji tonvaamu simanyi tondekangawo waka n'ayambala akasikaasi nga bw'atuula bwasi teweegomba namuzzaako liiso ddala weegomba kumuviira buviizi otambule ogende akagoye bakagula $200 n'osanga omusajja bw'agula empale agula damage agula empale ya $200 kyokka ejjidde damage neweebuuza bw'agulidde empale ya damage ku $200 obwongo tebubako damage kati awo kiba kiraga nti obwongo bwe nabwo bubako damage kubanga gwe wogulira empale ya $200 n'ogulira mu katale n'ogula damage ekyo byadibala embeera efaanaganako bwetyo ey'okwonoona amaka gajja kubanga gamaze okubeera nga gagwa ekigenda okunyweza amaka kola ki kubeera nga tetudiibuuda buno obulamu bwe tulimu essaawa eno budduka speed emyaka gyegifubuka gino emyaka gye tulimu myaka 240 kudda wansi eno gino gye emyaka gye tulina okukoleramu oba oli awo mugiri emyaka giri myaka 4 kudda waggulu nga mashaallah oyo haji yakola newakubadde nga gwe kaaba okumagiraba mu bifaananyi naye nga bakuyita haji nti oyo haji yakikuba n'akiwunzika lwaki wateekateeka naye onaaga n'okuteekateeka ojja tuuka mu bukulu abaana balowooze nti balina kufuna ku ggwe abaana bagambe batuuke n'okwogera ebigambo ebigamba kale taata teyatukolera mu buto bwaffe taata teyatukolera lwaki oganye okubeera ng'olongoosa gwe buli akajja oyagala otwale oyonoone nabashibadwa Allah tugeze okulaba nga tuseevinga oba oli awo amaka gajja kubeera nga gatunyumira naam n'ekirala natugamba alqanaatu okwekkusa wekkuse n'ekyo kyolina kyofunye ekyekyo omusajja obanga yoyo gwolina bw'atambula bw'atyo okugulu akutunuza sayidi emu okulala n'akukiika yoyo matira n'oyo wekkuse yoyo Allah gwe yakuwa hata kabeere mukyala wamulonda mu bangi matira n'oyo Allah gwe yakuwa n'obanga alina kyakuwadde wekkuse natugamba sallallahu alayhi wasallam natugamba laisa alghina tebuli obugagga an kathrati almata sente kubanga ze nyingi walakin alghina kyetuyita obugagga ghina nafs bubeera ku mutima wekkuse n'akatono koolina bw'onaamala okwekkusa then oluvannyuma ojja kwesiima n'owankawanka n'owankira kiri n'olaba aguze emmotoka ey'ebbeeyi nawe n'owankawanka n'olaba aguze azimbye kalina n'owankawanka n'olaba aguze ettaka n'owankawanka okakkana ng'ogamba maama singa kidda gye ndi munno omukubya ekiiso kyowandi mugambye aba masha Allah akuteremu baraka ebigambo byoyogera maama era mukama katonda mwebaawa n'osanga oli bw'alaba amaka agali ennyama ebigambo byayogera nti bannange era atalina malibu katonda gwawe ennyama nze alina amannyo katonda aba akola ki nze tandaba mpa doodo alina amannyo amuwa doodo nabashibadde ba Allahu tabaraka wa taala kyetulina okukola kyekiriwa tulina twekkuse natugamba mu hadithi endala sallallahu alayhi wasallam natugamba qad aflaha man aslama yesiimye nnyo asilamuse weesiimye okuba omusiraamu abange kyabbeeyo okuba omusiraamu qad aflaha man aslama weesiimye nnyo okuba omusiraamu natugamba wa rizqan kafaafa natugamba wakanaahu Allahu ataahu n'omatira n'ekyo nowekkusa n'ekyo jalla jalaaluhu kyaba akuwadde toyagala kumatira Allah kyaba akuwadde osanga oli Allah amuwadde kyamuwadde naye atayagala agende mu ssabo asobole okwongerako ayagala agende mu luminati asobole okwongerako kyalina ekyo kimumala ye walaba nga tekimumala wasiba Allahu tabaraka wa taala awe yakutera khaira awe yakutera obulungi yani matira n'ekyo Allah kyaba akuwadde bwe guba mutwalo gumu gwegugo lwaki ate otunuulira ogw'omulala ogenda ogubbe lwaki ate ogenda mu lusuku lwa munno obbeyo ettooke lwaki ate otunuulira oli Allah kyamuwadde ogenda okyegomba okitwale kidde gy'oli yani bw'onaagaana okubeera nga ofuna kanaa bw'onaagaana okubeera nga wekkusa amaka gagenda kugwa amaka gakuumibwa nakubeera nga mwekkusa abange twekkuse buli we tunekkusa amaka gagenda kuwangaala
bw'ofuna akanyama masha Allah, bw'ofuna dodo masha Allah, katonkuma bwajja masha Allah, kyekyo makira n'ekyo wekkuse. Tonuukanuukira kyabalala, onuukiranuukira ekyoli, hatta otuuke n'okubba ekyoli. izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda nnas yuhibbuka nnas. Abantu bagenda kwagala ebbanga lyomala nga gwe omutima gwo mukufu, omutima gwo musimu, omutima gwo gwegaggawaza newakubadde nga tolina ensimbi n'omutima gwo ne gugaggawala lwakuba olina ensimbi z'olina entono n'omatira n'ezo. Falillahi alhamdu n'ogamba masha Allah, zino ensimbi zennina zimmala. Allah akuteeramu khayira, Allah akuteeramu omukisa. Ne buli onaanuukira kiri n'olaba kiri n'oweegomba, n'olaba azimbye n'oweegomba, n'olaba masha Allah. Okwegomba si kubi naye olina wookoma. Kyova olaba mu busiraamu bwe tuba tusomesa n'engomba z'omusiraamu za mirundi ebiri. Okwegomba okusookera ddala waliwo okukkirizibwa n'okutakkirizibwa. Weegombye amakalina, weegombye amayumba aganyirira, weegombye abakyala, weegombye emmotoka, weegombye abakyala abanyirira, weegombye abakyala abalina ensimbi. Ebyo si bibyo. Wabula olina okwegomba akusingako mu irimu n'ogamba mashallah, omusajja oyo bannanga nsomera Qur'ani Sudaisi, nange kantuule nsome Qur'ani nga Sudaisi wasoma, n'omwegomba. Ate n'otakoma kumwegomba n'osobola okubeera nga oteeka mu nkola olwana, osobola okubeera nga oba oliawo oyongerako mu kumanyako. Ne buli woneegomba nti weegomba gundi n'osigala nga osigaddeawo bw'otyo, toyagala kweyongerako kumanya mwattu, kijja kubeera nga kireeta akabenje kangi mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Nabwe kibadde ba Allahu tabaraka wa taala, ensonga bampadde ngenda kuwona ku nsonga 3. Ensonga obutebenkevu mu maka y'ensonga ebadde esooka eyo tugimaliriza. Then ensonga ey'okubiri biidhinillah al-irith, nkoonako obukoonyi just naatera okumaliriza insha Allah. Naam, ebyobusika baddu ba Allah, ebintu ensonga ezo zireetedde abasiraamu bangi okubeera nga beetemaatema, okubeera nga n'ekiboko zivaayo, ebijambiya bivaayo. Lwaki? maali ya busika. Ddira omunaagenda okubeera nga temwetemaatema. Kakati wuliriza, buli yenna ng'omanya alina Allah gwe yakutwalako, Allah n'amutwala. Temulina okukola before nga temunaba kubeera nga mujja amajambiya, mulina kugabanirawo emaali. Buli omu n'agamba nti emaali tugitereke, mugaana ogigaba. Mazima ddala munaatuuka akaseera ak'okugigaba, baddu bangi bagenda gaana, abalala bagende mu shiriki, abalala bafe, abalala bajjeyo ebijambiya, abalala oba oliawo n'oluganda lukutukewo. Lwaki? Lwabyanfuna. Nabwe kibadde ba Allahu tabaraka wa taala, ensonga ey'okubiri bya busika. Abanga ebyobusika bigenda tutebenkeza tutya famire, tubeere nga tukwatagana. Kassa jjajja afa, oba kassa taata afa, oba kassa maama afa, oba kassa muntu yenna afa, kyetulina okukola immediately nga yakafa, tulina kubeera nga tugabanirawo emaali, oba oliawo okufuna obutebenkevu. Tufune obutebenkevu, buli omu afune haki ye, atwale haki ye. Nawe netuluyisaawo tetugenda kufuna butebenkevu, agenda okugibba, ajagala omutemu, agenda okutemula banne, ogenda mu shiriki olw'emaali nga byonna bituusa ku banne, bagenda kutuukako, bagenda kujja. Nabwe kibadde ba Allahu tabaraka wa taala, mbakubirizanga nange seerese okubeera nga ensonga eyo bwe tutuukangako tulina kwanguyiriza. Ne buli onaakeereesa bijja kubeera nga ofuna obutali bumativu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Nga onaalaba omukyala bw'anaalwawo okola ki? Bw'anaalwawo okufumbirwa, n'agenda ku myaka 4, yafumbirwe nga wa myaka 4. Bw'anaatuuka okuzaala azaleyo kaana kamu, oba oliawo bamugambe nabaana enafuye, kakati omwana addako wakusala busazi, ebintu ebifaanaganako ebityo. Nabwe kibadde ba Allahu tabaraka wa taala, ebyobusika bitwetaagisa okubeera nga tubiteekako nnyo essira. Naam, esookera ddala kyenjagala omanye ku byobusika, arkanul idh, empagi zetutunuulira eri oyo yenna ebyobusika, empagi zetutunuulira k'oyo agenda okusika, bye biki bye tulina okutambulira mu ziri empagi 3. Empagi esooka almuwarrith, oba ebyokubeera nga ono gwe tugenda okusikako, yaani gwe tugenda okusikira asoose kufa, tetusikira mulamu.
alina kusooka kufa. Eyo mpagi emu. Tulyoke tutandika okugaba emmaali. Eyo mpagi emu gye tutunuulira. Then n'empagi ey'okubiri alwarith, abagenda okusika nga balamu weebali. Abo ne bo ne tukakasa masha Allah weebali. Awo emmaali tugigabe. Abagenda okusika. So si bonna nti basika. Wabula abagenda okusika. Allah be yagamba mu Qur'ani nti weebali emmaali tugigabe. Then n'empagi ey'okusatu almawruth, yani attarika, yalese ki? Bye yalese weebiri, oba yabadde talina kyalina naafa nga alina talina kyalina, kwegamba nga talina kyalina mu bulamu bwe bwonna, kakabeere kapeesa nga takalina. Kati so tulina okutunuulira agenda okusika. Abagenda okusika weebali, naam. Gwe bagenda okusikira yasoose kufa, naam. N'ekirala yalese eki? Awo ne tulyoka tutandika okubeera nga tugaba emmaali y'omufu. Naye ebyo wetuba nga tetubirina, emmaali y'omufu tetugenda kugigaba. Naam. Mulimu washiba Allahu tabaraka wa taala wagamba mu Qur'an natugamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah najjasu afaddala abasajja kubakyala. Allah nasukulumya abasajja kubakyala. Oli ne yeebuuza naye bannange lwaki Allah watutuuka kugaba emmaali y'abafu? Lwaki omusajja ono Allah yamuwa kingi nnyo ku mukyala, ife abakyala ne batuwa katono? Abakyala ne batuwa katono, kyakka ate omusajja ne bamuwa nnene. Ensonga ziri ssatu. Ensonga esooka n'atugamba anna arrajula, mazima ddala omusajja, aqdir min mar'atun, omusajja asinga kuki? Ku mukyala, ala tanmimatun maali wal ifadatu, omusajja asinga omukyala okubeera nga emmaali eno agyongeramu. Emmaali eno omusajja asobola ogikwata n'agikubisaamu n'ezaala n'evaamu development, n'atakoma ku ekyo emigaso ne gyeyongera okubeera nga gigasa famire. Naye bw'onaawo omusajja omukyala n'omuwa ekinene, omukyala agenda kituulako ate kidde ku famire eri. Yani oli omusajja yamuwasizza, ate baba basike nga bigenda eri. Kyova olaba omusajja yalina okusinga, oliwa ayongera okugigaziya, bwe batakoma ku ekyo bwafa, then n'abaana abalala basike, yani famire esigalemu emmaali. Naye tunaawo omukyala ne tumuwa kinene ku musajja, kijja kusigala nga kigenda eri, ate kidde ku famire endala, oba oli awo eno famire esigale nga terina kyerina. Nabwe kyebadduba Allah yensonga lwaki Allah yafaddala abasajja ku bakyala. Naam. Natugamba ensonga ey'okubiri anna almar'atun, mazima ddala abakyala la tukallif, abakyala abo boolaba tebalina sapoti yonna ku mmaali. Tasobola kubeera nga emmaali eno agyongerako, talina sapoti gy'asobola kuteeka ku mmaali. N'okubadde nga ye essaawa eno alaba nti nsobola, ne Allah yatunuulira dda ensonga zino dda, oyinza okugimuwa n'agitundirawo, kubanga talina sapoti gy'agitaddeko n'agitundirawo. Kati kyova olaba omusajja asinga ku mukyala, kubanga omusajja alina sapoti gy'asobola okuteeka ku mmaali. Emmaali n'esigala ng'emugasa era nebagasa bonna, hata n'oba atuusa akaseera akanoba ewa bbaawe bw'akomawo n'agisanga emmaali eyo era n'emugasa. Nabwekyo badduba Allah kyova olaba jalla jalaaluhu yafaddala abasajja ku bakyala. Abasajja ne batwala kinene nnyo ku bakyala. Ensonga ey'okusatu n'atugamba anna almar'atun makfulatun wa arrajulu fahuwa mas'ulu an nafsihi. Omusajja ono omukyala ono tayinza kubeerawo ne yeeraliikirira ku mmaali, tayinza kweraliikirira ku mmaali. Naye ate omusajja yeeraliikirira ku mmaali nga yakimanyi nti bannange emmaali eno egenda kumbuuzibwako, yani n'atandika okubeera nga agiteekateeka esobole okubeera nga eitha yeeyongerako, eitha agigaziya, eitha emmaali eyo gy'alina gye bamuwa entono ng'agikubisaamu eyinjuwale. Naye ate omukyala ebyo ye tabirina, ye kasaafu n'akake mashallah kali eri wansi mu kibanja eri ke kapoloti ke yafuna. Era akaseera katuuka n'awulira ng'akooye okuba nako n'agamba nnyo akampamu ssente, era ne bakamuwamu ssente n'azirya okakkananga emmaali bw'ekyo egenze. Kyova olaba Allah bwe yali agaba emmaali y'obusika, omusajja n'ajja amusukkulumya ku kitonde ekikyala. Kyova olaba ekitonde ekikyala ekitonde ekisajja kifuna kinene nnyo ku kitonde ekikyala mu ngaba y'emmaali. Then nabaani y'emigabo giri emeka mu Qur'ani Allah gye yagaba? Allah yagaba emigabo 6 mu Qur'an.
Allah emigabo gye yagaba giri mukaaga mu Qur'an. Ogusooka yagaba kimu kya kubiri n'atuwa abalina okitwala nga balina kuba bakyala batwala kimu kya kubiri omuli ukhtush genda omuli omuwala genda omuli omuwala omwana omulenzi naye omwana w'omuwala gendawo abo bonna baganda babawala Allah yabawa kimu kya kubiri ku maali. Then omuteeko ogwokubiri kimu kya kusatu baddu ba Allahu tabaraka wa taala. Abaddu abasinga obungi wano tulina akajanja bwe noosanga omusajja tulina akajanja mu maali yo n'okwata emaali yonna n'oyagala ogigabe ng'okyali mulamu, ono n'omuwa kimu kya kutaano, ono n'omuwa kimu bwe kiti, oli n'omuwa kimu bwe kiti. Olina akajanja. Emaali bwe tukuzuula ng'emaali gy'olina emaali osusiza kimu kya kusatu ku kyolina okugaba, ekyo kimu kya kusatu olina kigaba ng'oli mulamu. Yani bwe kisukka kimu kya kusatu ne kyeyongerayo emaali tugibajjako ne tubawaako kimu kya kusatu, ebisigadde ne tubizza eno mu maali ne tuddamu ne tugigaba buto. Yani taata wabanga yakuwa ettaka n'akuwa eka nnamba naye nga ku maali eyo yonna ey'obugagga n'akuwa eka nnamba, kyokka eka nnamba gy'akuwadde esukka kimu kya kusatu. Awo tugamba taatawo yes yakola kirungi, naye ate n'emaali gy'akuwadde tulina okubeera nga tujjamu kimu kya kusatu kye tukuwa, esigadde okusobola okwenkanya wakati w'abaganda bo ne tukikwata ne tukiteeka wali, kitegeeza tugenda kuddamu ate tugabe buto. Yani bwagaba ku maali ng'okyali mulamu, okkirizibwa okugaba ku maali ng'okyali mulamu. Bwe tukuzuula ng'emaali gy'olina emaali osusiza kimu kya kusatu ku kyolina okugaba, ekyo kimu kya kusatu olina kigaba ng'oli mulamu. Yani bwe kisukka kimu kya kusatu ne kyeyongerayo emaali tugibajjako ne tubawaako kimu kya kusatu, ebisigadde ne tubizza eno mu maali ne tuddamu ne tugigaba buto. Yani taata wabanga yakuwa ettaka n'akuwa eka nnamba naye nga ku maali eyo yonna ey'obugagga n'akuwa eka nnamba, kyokka eka nnamba gy'akuwadde esukka kimu kya kusatu. Awo tugamba taatawo yes yakola kirungi, naye ate n'emaali gy'akuwadde tulina okubeera nga tujjamu kimu kya kusatu kye tukuwa, esigadde okusobola okwenkanya wakati w'abaganda bo ne tukikwata ne tukiteeka wali, kitegeeza tugenda kuddamu ate tugabe buto. Yani bwagaba ku maali ng'okyali mulamu, okkirizibwa okugaba ku maali ng'okyali mulamu, naye tolina kusukka kimu kya kusatu. Bw'osukka ekimu ekyokusatu emaali tugibajjako ne tuddamu ne tukuwa kimu kya kusatu ky'osigaza, esigadde n'eriba pesa nga lyeriyitamu ne liddawa ne lidda eno. Abaddu abasinga obungi mwagala okutta bakadde bammwe musobole okusika mangu ebyobusika, anti olaba taatawo tafa, kyokka obwavu bukuluma, obwavu bukulemeddeko, oyagala omutte speedi osobole okusikira ebyobugagga. Awo nno tukugamba kalibeere pesa tetulikuwa, hata kakabeere kajiiko ka ttaka ne tukusenerako bwe tutya akajiiko akasukali ak'ettaka tetukakuwa. Lwaki? Wasse kitaawo nga gwe oyagala kusika bya busika. Yani botta omukaddewo oba botta omuntu yenna ng'oyagala kusika bya busika bye, ng'oyagala okumusikira, tetukuwa. Mu Busiraamu tetulina kye tukuwa kyonna. Kakabeere kapeesa kasaati, kakabeere kajiiko kasaati, nga bwe kyajja mu Qur'an mu suratul Bakara. Allahu tabaraka wa taala we yagambira abasajja ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salam, omusajja yatta taatawe nga ayagala kusika bya busika, ne Allah n'abagamba mugende. Abasajja ne bagamba Musa, gwe Musa tubulire ku Allah, buza Allah ani atutidde omusajja ono. Washiba Allahu tabaraka wa taala n'abagamba mwagala okumanya munoonye ente. Bwe banoonye ente, kati abasajja munoonye ente abawe ekyokukola. Ne babuuza iye kati ente tunoonye ya kalaki? Paka Allah we yabagamba safra faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Paka Allah we yabalagirira ewali ente n'agibatuma ne bagireeta ente ne bagisala ne bagiteeka ku mayiti ekitundu, mayiti neeyimuka ne bagamba gundi eyanzise, nga Allah batunyumiza mu Qur'an suratul Bakara, gundi eyanzise ng'ayagala bya busika. Era omusajja oyo teyafuna, ne bagaba emaali naye omusajja teyafuna. Nabesho baddu ba Allah botta mukaddewo nga gweoyagala bya busika, bw'okwata ejjambiya ng'oyagala kutta kitaawo oyagala bya busika, gwe mu Busiraamu, mu mateeka g'Obusiraamu kalibeere peesa tetulikuwa, tukuleka n'obeera n'ogwo omutima paka Allahu tabaraka wa taala lwali kusonyiwa. Nabesho baddu ba Allah
awo tetukuwa. Then ne omuteeko omulala Allah yagaba kimu kyakuna Allah obudde buno buweddeyo naye kanfunze speed dakika 10 insha Allah. Naam, kimu kyakuna waliwo abakifuna mu Qur'ani. Then n'ekirala bibiri out of 3 then nawo waliwo abakifuna mu Qur'ani. Then n'ekirala kimu kya mukaaga ne kimu kya munaana byebyo Allah byeyagaba mu Qur'ani gye emigabo gye tulina mu Qur'ani. Tetulinayo kimu kya 10, tetulinayo kimu kya 2 mu Qur'ani bw'okuggyako nga Qur'ani si gyogoberera. Then n'ekirala ensonga eyokusatu gye bagambye okoonako ey'okubeera nga abaddu akalul maalu lyatima, abaddu bangi muli emmaali y'abamulekwa, mulekwa n'oli emmaali ye n'otwala ebyobugagga bya munno lwakuba mwana muto n'obitwala. Naye atugamba man akala maali lyatim, omuddu alya emmaali ya mulekwa zulman mu buli azaamaanya fa innama yakulu fi butuniha nar, mazima ddala ali mu kulya muliro, mu lubuto lwe ateekamu muliro nga Allahu tabaraka wa taala n'atugamba inna alladhina yakuluna amwala alyatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yani oteeka muliro mu lubutolo buli olya emmaali ya mulekwa gwe n'olya lwakuba akyali mwana muto bwanti nze kanjira njikola bwe nti akakyali kana katowe kanaakulira tujja kulabirawo after all mbadde nkaweerera fees, after all mbadde nkawa ekyokulya, after all mbadde nkasuza n'ogira mu ndya efaanaganako bwekyo. Mazima ddala washiba jalla jalaaluhu atugamba oli mu kulya muliro gwo, era kyoba okola weetereeze ng'obudde bukyali. Nabwe kibadduba Allahu tabaraka wa taala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba yub'athu yawma alqiyama, washiba Allah agenda tuzuukiza ku yawma alqiyama min quburihim, ng'abaddu tuva mu ntaana, naye abalya emmaali y'abamulekwa bagenda kubonaabona hatta wallah wanaabagamba muyingire omuliro jahannam. Nabwe kibadduba Allahu tabaraka wa taala z'ensonga zetukoonyeeko zibadde ensonga 3. Ensonga esooka tutereeza tutya amaka okubanga amaka tegaliimu butabanguko. Njogedde ku nsonga zibadde nga 20 ku nsonga eyo yokka. Then nenkugamba ensonga ey'okubiri, emmaali y'obusika tugigaba tutya, yewe gwagenda ogigaba olina kweyisa otya, ye lwaki Allah bali abasukkulumya n'asukkulumya abasajja ku bakyala. Ensonga zibadde 3 tuzoogedde. Then n'ensonga esembayo badduba Allah tulekeraawo okulya emmaali y'abamulekwa, tulekera okulya emmaali y'abamulekwa kubanga adhabun yamaanyi mu maaso ga Allah. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithi jamaliriza nayo ng'atugamba sab'atul mubiqat, amazami 7 gazikiriza. Ne bamubuuza ge galiwa, ashiriku billah wa qatilu nafsa allati harama Allah waha genda. Then n'ekirala wa akalul maalu lyatima, n'okulya emmaali y'abamulekwa, eryo zambi ddene mu mazambi 7 agazikiriza omuntu. Nabwe badduba Allahu tabaraka wa taala nsaba Allah tugasene ebyo tujjukanyiza, era nsaba Allah abifude ennunuzi yaffe ey'okubeera nga tulongoosa lubeerera na lubeerera. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.